Wala osinzira okubeera ng'otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzaako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofiidde olwaziza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi nkuyozaayoza nina Sentamu Sewandagi Sentamu abadde mu kufiirwa kumpi wiiki nnamba emabega yafiirwa maama we ne tumuziika lwali lwakubiri ndowooza sabbiiti eri lwakubiri lwa wiiki ewedde wiiki ewedde ku lwokubiri lwa wiiki eno tuwezezza wiiki namba mukyanga maama waffe atuva ku maaso so leero tuli naye agenda sooka kubuuze tugenda tandika okwogera ebigambo Sentamu buuza abantu abanyabo ne basse mu bigambo nina bitono naye ebisinga obungi njagala kwebaza mu abamu MS Media mwaliwo ku lwange MS Media gwe mukutu gwokka ku mikutu gye nsinga okuba nagyo ogwaliyo mu kuziika maama wange live era abantu bangi mwanyamba okubaweereza biki ebyali mu kuziika kwa nnyabo ababa ngami mwe nakola speech nga nnungi sinaba kufuna buvumu bubiraba tondafuna buvumu kubanga njagala kusala mu speech yange naye nsuubira nti Katonda ajja kumpa obuvumu nsobole okulaba ebintu ebyo maama waffe oyo tuludde naye ebbanga ddene taata waffe yafa mu 80 nga bakayingira olutalo mu gy'ekinaana era bw'otunuulira emyaka gye ntera okwenyumirizaamu 3 gye nsinziirako okuyamba abantu gye nabeera ennanziga mu Busiro ewa Yohana Sekandi egyansomesa okumalako ekyomusanvu gye myaka gye nsinga okulabiramu maama wange mu nnaku empitirivu kubanga maama wange ennaku gye yayitamu nsobole okusoma emyaka egyo 3 tegambikako naddawo okumunona mu 80 kubanga nze navaawo 86 n'enkomawo okunona maama wange ndooza mu 92 oba 93 omugumu ku myaka egyo naye bwe nali munona nzijukira nti twadduka na kiro sawa mu 7 ogw'ekiro ne tusimbula nga omunone yawe Nanzige munona wo twasimbula kiro essaawa mu 7 ogw'ekiro kati ne tuvaawo walabe we twaziika ne tutambuza bigere paka ensangi we twalinnyira emmotoka eyamutwala Kakindu mu Busujju gye yasanga ssenga wange gye yasanga kojja wange baali bamuyita Mugerwa era naye yabaddewo wamulaba namukulaga bamuyita Mugerwa namukulaga naye wamulaba namulaga abantu yaliwaawo awo yatuukira naye ennaku eyo gy'olaba gye tuyiseemu ebbanga eryo lyonna ebadde nnene ne maama waffe naye nti kyannaku nti maama waffe watandikidde okutufunamu ate wafiiridde nze sirina nzikiriza y'Abasiraamu nti Katonda yatta Katonda yagera abantu batta era abantu babi era abantu batemu toyinza kukkiriza nti nga bakabika maama waffe ku kyalo abawala 2 bagendewo abakazi 2 si bawala kuba abamu bansinga obukulu bagende wa maama ku kanisa ya maama waffe wabadde asabira kuba walaba kanisa eri eno y'ennyumba ye eri wali eri ne bagamba omusumba w'ekkanisa nti anti Naalongo wano puloti eno baagimuwa abeerewo bulamu bwe bwokka kati nga bwafudde ndowooza bagenda okuvaano nga bajjawo amataffaali gaabwe n'ebirala nga bagenda nabo bali basabiramu eyo kanisa tebasabira mu kanisa eyo baana baalekawo maama waabwe bo ne bagenda maama waabwe yagabana ku busika bwa kitaawe eyikanya eyo ekkoome mwannyina najja amugamba nti ye ly'ettaka wala tajja kusobola mukuumirayo omwana wa mwannyina kuba yali amuyita ssenga n'amugamba eri wala ye tajja kusobola kumukuumirayo
kamuleete wano ayinawo ettaka liri lyeyagabanya eri alimuwe wano eri bakole ki batundeyo n'amuwa wano ng'omukyala wano waayina kifo kye kya busika obwa kitaawe bw'alokoka baasabiranga mu kkanisa baali tebalina kkanisa ne maama wange nga basabira mu ddiro lya mukyala oyo nga maama wange asula mmange eri wansi gye nali namuzimbira nga gye nagula acres ziringa 4 n'ekitundu wansi naye nga waliyo abapangisa abasenze 2 bokka maama naye kati ng'ate waliwo nga distance ya kilomita okuva ku kanisa okukola ki okutuukayo kati nga maama ava eri wansi najja eno ku kanisa okusabira ene w'omukyala okusaba bwe baafuna omusumba omukyala ono Aida n'abawa we bazimba ekkanisa ku ttaka lye bazimbewo ekkanisa era ndi omu ku baazimba ekkanisa eyo nagiteekangako sente zange ku lwa maama wange bw'alwala nze lwe mmanya nti muliraanwa we gwe yali abeera naye wansi eri omuliraanwa yali yakola ki yali yavaayo nga maama yasigalayo yekka nga n'abaana ababiri be twamuwa okusigala nga bamukuuma nga nabo baagenda naye nga nze tebambulira kuba Sewandagi Mukambwe bwe naamubuulira ajja kunoonya abalenzi abakwate abasibe ng'aliyo bwogu n'alwala bulwazi bw'alwala oyo ajja tigwe walabye n'amwetika n'amutwala e Masaka bw'amutwala e Masaka ono omukadde yabaawe bazimba ekkanisa ng'ate maama ye yali amulabira kuba yali mukadde nnyo okusinga maama n'abagamba nti bannange Naalongo akomewo ekkanisa sigisobola maama n'agaana n'agamba ye tasobola kudda luddawa eri wansi yasigalayo yekka amayinja gabwatuka ne gakuba olumu ejjinja lyabwatuka abasajja aba enagaabo naye nabo ne mu lutalo lw'amaanyi nnyo baakuba amayinja ejjinja ne libwatuka ne libuuka ne likuba mu bbaati ne ligwa ku buliri bwa maama wange ekyannyamba maama wange yali ali bweru ng'afumba mu fumbiro ati maama ganaga nti ejjinja bwe liri nkubira eyo omukadde n'agamba nti sobola kubeerawo watali Naalongo muyite Naalongo muwe kapuloti kano kali futi 5 ku 5 abeerewo okutuusa Katonda lwali mujja mu budde era ne bakola akalagaano kaabwe abeere wano obulamu bwe bwokka gwali mwaka gwa 2010 omukadde n'afa mu covid wa 2020 ng'omukadde tayombyeko na maama nga maama yamulabiridde obulamu bwe bwonna maama n'akola ki omukadde nga takyusizza kugamba nti wano endagaano nga tebagizeemu kuba endagaano yali tegamba nti Naalongo bw'ali baafudde obulamu bwe buli babuweddewo development zatadde kapuloti kano ziriba zitya omukadde yagamba omukadde nti azimbewo ennyumba ye omuntu bamugamba okuzimbawo ennyumba ku nyumba kubeerako toilet ku nyumba kubeerako effumbiro ku nyumba kusobola n'okubeerako store oba ennyumba endala ey'abaki ey'abakuumi kati obuzibu bwavanze bano tebambuulira kati bano abajja ne bagamba omusumba balina we bayita oli omukadde kati abajja ne bagamba omusumba baana ba mukadde bawalabe beyazaala ewalala era eri baagabana ebintu byabwe ewa kitaabwe omukadde bw'aba alwadde nnyo kye baakola eky'amaanyi kujja wano ne bamubbako ebyapa bye ne badduka nabyo era nakati babikyusa nga biri mu mannya ga mukadde omukadde bw'afa mu covid omuwala ali Bungereza gye yasinziira n'akubira omusumba wa Church of Uganda n'amugamba dduka misinde nnyo obbewo omukadde omutwala omusabire mu Church of Uganda naye ng'omukazi amaze emyaka egisukka 15 nga mulokole nze kywavala mama wange nabagamba bamulekera abalokole kubanga mama wange yalokoka emyaka mingi emabega ati nalabawo nnyo ba Reverend Sisters father wamulaba abo bonna tulinawo father mwanyi tulinawo father Ssemambo muto wange tulinawo sister Nankabirwa mwannyinaze baaliwo bonna nga tubalina abantu bonna tulinawo basheeke twalinawo abawalimu naye nga maama waffe bulijjo muganda wammwe ono w'okusapiensa oyo Nabbaale Lewo Ssemambo taata we ye muto wa Yowaana Sekandi taata waffe we twaziika
Aha, kati bw'okomawo ng'ove wa Yohana Sekandi ennyumba eri ekyengulu bombi we babazaala taata wa Nabbaale taata wa Nabbaale ne Yohana Sekandi. Era bw'oyitawo katono nnyo oyambukawo ba Nabbaale walaba omusaalaba gwa Ngobya. Walaba omusaalaba gwa Ngobya Nabbaale wambuka oyambukira we bamuzaala. Eriro n'ettaka lyali lyabwe Leewo Kagombe ye kitaabwe ye jjajjaabwe waawo ba Nabbaale. Bulijjo nebuuza lwaki kuba namulabaawo ate ndaba wa famire naye kijja kitango no mukatuliki nnyo ate bano Sewanda jate ye anti ate ye Sewanda kati ffe mwami Yohana Sekandi yali musajja ali liberal. Era ojja kusanga abaana bangi walaba ne bakiddaawo bakiddaawo naye wammwe bakiddaawo ate ye muzzukulu mugwanda waffe yazaala bakiddaawo ye mutabani waffe kati bakiddaawo mutabani wange okubeera awo. naye njagala okulaga nti bwe tujja mama waffe twagala ogamba tufunye ku ssente eziwerako katumuzimbire effumbiro eriri modani ne tuzimba effumbiro eriri modani. Bwe tumala okuzimba effumbiro eriri modani bano abawala ababiri ne bawandiikira mama waffe ebbaluwa nga bagamba beeyita bannannyini ttaka wazimba ennyumba ku ttaka lyange nga sitegedde bwe nakubuuza n'ongamba nti mama wange yali omukadde nnyo ye yakuwa ennyumba eyo n'olwekyo toddamu kukolawo development zonna. Naye nje endagala mama wange gyalina yali emugamba zimbawo ennyumba obulamu bwo bwokka naye tegamba nti bw'omala okufa kino kiba kibwe kiti. Ibeerabira endagaano nti ate bw'omala ogikola waliwo amateeka agazikola ki agagifuga. Etteeka ly'ettaka bw'ojja ku ttaka ly'omuntu nga yakuwadde olukusa okubeerako nga toli mukuumi layisinsi oba mukuumi baba bakugambye nti beera mu nnyumba eyo ginkuumire awo baba tebakuwadde awo basobola n'okugoba ku makya bakeera ku makya ne bagamba nti kola ki naye oli bwakuwa nti nkuwadde obeere wano si nkwazise bw'omalawo emyaka 12 waba wafuuse wawo. Kati yeye yadde amazeewo emeka? Mama wange yajjawo 210 yafudde 216. Kati bano abaana omukadde oli gwe mbadde gamba bwafa eyamuwa teyaleka kiraamo. Era we yagabira ekyaki ne we yawa maama wange talina muntu n'omu gwe yawaawo. Bo baatuula eri ano yiika emu yange okusala wali yiika eno yange okusala wali yiika eno yange naye nga beegabira bya nnyaabwe. Nze mama wange bamuzaala Buvuma eri gye twabadde bw'oba tonatuuka akatawuni koosookamu Buvuma ene ku mazzi apaana kati bw'ova we twaziise komawo eno akatawuni koosookamu waliwo ekkuba erikirira wansi eyo gye bayita Buvuma. Jjajjaffe yalinayo eka esukka 10 tetugendangayo kaayanirayo kubanga ebyo byebukojja era bwekiri. Kati bano bwe baweereza mama wange ebbaluwa mu gwa 7 omwaka oguwedde mama wange mwatandikira okulwala. Mama wange mulokole agamba bali Sewanda gitemumubuulira ajja kuntwala mu masabo. Bano ebbaluwa gye bamuwandiikidde bw'ogisoma bulungi okemebwa okukkiriza nti omukadde yali asobola okufa amangu ago okuggyako nga waliwo omuntu ayagala okukomya obulamu bwe yatwalika puloti mu kitundu ekyo puloti 5 ku 5 egula miliyoni 15 ekinene ennyo ekigwogwawo 5 ku 5 ekinene ennyo egula miliyoni 15 ekinene nga yakyapa naye teri yeyekyapa 5 ku 5 kubanga yeyekyapa eba 5 ku kiki ku 10 naye omuntu n'asalawo akomye obulamu bwa maamawo afune miliyoni 15 nga yali asobola zisaba nze n'enzimuwa. Bw'oba gwe epuloto gimuwa batogimuwa bwe mba nze sigimuwa kati awo wenyimiridde. Era kati ndi mu lutalo olw'amaanyi ennyo n'abawala abo ababiri omu bamuyita Nakamatte omulala bamuyita oli Debola yeeyita Debola Kiwanuka bennina nabo olutalo kati balambuza ddagula mu mateeka. Nze mbalinze basimbule
kubanga oli omukadde we yali awa maama wo talina we yawandiika endagaano bagirina kati bagamba nti endagaano yawaawo maama wo bulamu bwe bwokka. Ekibuuzo kyange kigamba kireeta ekiraamo ekiraga maama wo ng'alaama ng'agamba nti awali Nnaalongaawo bw'abanga afudde batwalangawo gundi. Kugambe maama waabwe bw'afa baalagira omusumba wa Church of Uganda niba nange ssente zifuuse ekizibu mu nsi muno kojjange. Ow'Obungereza akubira omusumba wa Church of Uganda n'amusindikira ensimbi agenda asabire, n'omusumba wa Church of Uganda n'adduka zambwa n'asikulawo omulambo n'agutwala mu Church of Uganda n'asabira. Nze nebaza muto wange Father Semambo namulabye nga talina buzibu, namubuulirawo ne mugamba nti oli father n'abo wali mu bonna ne mbabuulira maama waffe yabatizibwa mu Katoliki. Father Semambo oyo maama we yafudde ya muzaala kati Father Semambo maama we ye mukulu wa maama wange era maama wange yali mperekeze ku mbaga ya maama wa Father Semambo. Bonna maama waabwe ne taata waabwe ali atya yes Mikairi Tamale ne Ana Maria Nakku bazaala abaana baabwe 5 abawala 4 namulenzo atya omu. Kati bamaama baffe baluganda kati ffenna nga bwotulaba awo ffenna twakulira wa Yohana Sekandi kuba mu bataata alaka yali azze nga yeetegese kusaba misa nga ayina n'ebyambalo mu bataata baffe Yohana Sekandi ye yasooka okukikuba n'abanga alina ensimbi kati ate ye ng'amanyi nti ekyobugagga bantu nga bw'olyambi kugamba so ng'agamba buli alina abaana mumpeereze kati twabeeranga wa Yohana Sekandi nga tubeera abaana bataka wansi wa 15 mu holiday ewa Yohana Sekandi awo nga wabeera abantu bali buntu. Olw'Essande twalina esepiti y'emmere eno gye bagamba ey'endebe 2 ebijanjalo nga tufumba endebe 2 esepiti nene nyeriŋŋanga epipa naye ng'abantu bava gye bavudde ne bajja ewaffe okulya ki emmere ne bakola ki ne bagenda. Naye ebimu biruma nti omuntu akeera ku makya ne yeerowoozaako yekka ku miliyoni 15 n'alowooza nti asobola okuggyako maama wo yasigaze miliyoni ezo 15 n'alowooza nti nze nyinza okumukkiriza mulinzi asimbule nakaweesi olaba ettaka nwanira ly'abalala naye lino nabulidde abantu nkabira mubikira ate olwankutukidde nabadde mbuulira bato bange mu misango gy'ettaka gye ŋŋenda kati bate bo nga bagamba bati tubireke biki abamu balokole abalala basiraamu bo bakkiriza nti Katonda yatta naye nze tokkiriza nti Katonda yatta abantu batta nkimanyi kakati waba Katonda yatta ono omusajja yasazeeko abaana 5 emitula ki tebamutadde n'agenda kubanga Katonda ye yasse si Katonda awo bannange banyabo ne basaba njagala kusaasira abazadde mwenna abaafiiriddwa abaana bammwe ebintu bino ebyokuzanyazanya omuntu najja n'ayingira mu ssomero n'asalako omwana omw'omutwe n'asalako owokubiri n'owokusatu n'atuuka ku wokutaano nga tewali amukubye yadde ejjinja akasomero tekabadde n'asikaali ye ku ssomero tewali asikaali ne bwoba tewali asikaali omuzadde yaleese omwana ku makya bamukubira simu mbujangu bakugamba bamusazeeko omutwe kati nze ebyo sibikiririzaamu. Abanyankole balina olugero nti endiga yange lwaki lwebula ente embwayo lwefuluma obusa obulimu ebyoya by'endiga. Kiba kitegeeza nti endiga yo yekoze eki? Embwayo yalidde endiga yange. Kati ono nze maama wange ng'afudde ogenda otya ew'omusumba omugambe nti anti ono yakola endagaano ne maama wange nti bw'afa ng'avaawo bajjewo amatafali nga sirabona kumutuusa mulambo wakaabwe yakafuna bufunyi mawulire nti afudde n'enzija enkeera nfulumya maama wange omutwala okumusabira mu kyaki nga ye ali eri ali mukuba sebo ali mukuba ennyumba tutaddeyo miliyoni ezisuka 30 ali mukuba nyumba bifaananyi bwanyumya n'omusumba era omusumba kyamunyiza n'ambuulya naye senga omusumba yali yambuulidde omulala naye senga omusumba yali yambuulidde eggulo limu abakazi abo baali saaliziise maama wange apaana n'alibadde luzira naawe wenyini we nali ntudde nanziga wolaba we baali we bali sebo nga bazze n'okuziika sebo baaliwo bombi nga bazze kuziika nga batudde wali ng'obusungu bunnuma nga njagala kubatankuulira bantu
naye ne ngamba kijja kunkosa mwaliwo abantu bange bangi kandeke mama wange agende mu kitiibwa kati mbalinzira waddako tebabatenda bulogo naye abantu nga siba ku bintu byensi bannaye Nakaweesi tebamutenda bulogo bamuyita Nakaweesi anti babatenda bulogo kale n'okuzika bajja ne bajja ne badda naye enkeera ku Lwokusatu ne bakubira muto wange essimu ne bamugamba tukuwadde ennaku 3 jjako amataffaali go mugende tusigaze ploti yaffe lwaki tebakubira ggwe basobola bantya nze nkugambye kojja mbeera mu misango gy'ettaka ekanyikaawo olabawo kanyika kiri side okwata ku Masaka va Kammengo Kammengo bwe watyo bayite kanyika avudde Mpigi weeyongeddeyo eri ogenda Kammengo ogenda Kammengo kanyike Kammengo bwe bayite kanyike waliwo square miles z'ettaka eziwera 7 kuliko abantu abataka wansi wa 1000 naye nga teri alina yadde akalagaana akatono bwe kati akamuleeta ku ttaka eryo naye tuteesezza nabo bw'oba olina eka 2 tukuweekeemu tumuweekeemu ofune ekyapa ne batulemerawo ne bagaana kati ye Nakaweesi alowooza nti maama wange alina endagaano eyamuteekawo nga n'etteeka limugamba nti bw'aba yajjawo ku konsenti ya landlord emyaka 12 aba afuuse nannyini waawo so kati bano bo kye baagala kutunda kapoloti awo mbunze nja kujjako amataffaali yamugamba awo twetaagawo nnyo tulina development ze tugenda okukolerawo n'olwekyo mugjeeko amataffaali gammwe kojja naye byonna mu byonna emboozi ngiyiseyo gikunyumiza byennaku gye mbaddemu namala n'endwala ndwadde ennaku 3 sisomye jjukira maama wange nali wamuziika Lwakusatu nenkyusa tumuziike ku Lwokubiri olw'ensonga nagikunyumiza omusomesa yagaana nange ensi eno neegayirira omusomesa nti maama wange afudde coursework gwe mbadde ngenda okukola ku Lwokusatu nzikiriza muwandi kuba yali atuwadde ekibuuzo nga tukirina eka ffenna nga tukirina nga tujja ku Lwokusatu kututuula mu physically ne mugamba nti nze nga bwe nfiiriddwa maama wange nzikiriza mpandiike coursework wange mukuweereze mu mukono gwange omuteeke nga ndi regulation za university si bwe zikola zigamba kirala genda olabe Dr. Zahara ajja kuyamba nenkyusa nziike maama wange ku Lwokubiri mu kifo ky'Olwokusatu nsobole okujja ku Lwokusatu nkole pepa ku saawezi wagikola era navaayo enanziga essaawa 5 ez'ekiro nentuuka gyensula ku ssaawa 9 ogw'ekiro nsobole okweteekateeka nyingire nkole mu pepa kubanga pepa ya university eno ogiraba pepa yo wagikola anti wuliriza pepa ya university eno ogiraba bw'ogikola n'ogifunamu 0 osinga atagikoze coursework kubanga coursework olwojja kulwana n'eri pepa ennene coursework etwala makisa ameka eri etwala 7 kati bw'olwana n'ennene n'ogifunamu 5 mu 5 oba oyise bagatako 0 naye n'oba togikoze eri ne bw'ogifunamu 7 tebagibala kati nga nteeka okukola ki okujja nenvaayo natuuka saawa 7 nga zigenda mu 9 ogw'ekiro nebakamu saawa 2 nengolokoka enkuba netandika otonya ku saawa 10 nengoloka saawa 11 ng'enkuba etonya nenteekako ambuleera nenzija ku university ntuuka ku university saawa 1 n'eddakiika nga 5 nga nze nanjonjo badde nkankana bwe nti nendinda omusomesa otuwa ekigezo ku saawa 2 twamulinda 1 2 3 kitundu n'atuweereza message olw'ebizibu ebiteebereka sisobodde kubawa pepa eno mujja gireeta Olwokubiri lwa wiiki ejja ye yafuna ebizibu ebiteebereka naye gwe yafiirwa n'atasobola kujja nze n'enfiirwa maama wange n'agaana okumpa weiva kyalinumye nnyo singa yali mulaya naye ekyannuma kuba muganda ebintu ebyo eri abaganda bituluma nze nagenda ku ssomero gye natwala muwala muzukulu wono ayogera oluzungu Africana Vision for Africa High School enakifuma nga mukwano gwange ansindiseeyo nangamba nti genda olabe Teacher Mark ajja kukolera nentuuka ku Teacher Mark nankolera buli kintu
buli wamu nagamba nti kakati wano weetaaga kino tokirina nti yegwalonda binalinga sirina ng'essomero libyetaaga n'ayogera n'abantu nti ono mwami yatuwadde omwana naye binajja kubireeta essomero ne bimpisaawo naye binajja bireeta essomero ne limpisaawo. Ngenda okumaliriza njagala okukwata ka mobile money maaka ampadde obudde na buli kimu ku ssomero muwe kasente. Kojja maaka bwampa sente simuye nengitekako sente nakaaba amaziga ngeretani opendi maaka mujuni nawe oli omuganda oku university yagenda wa Dr. Nampewo yajja okutaasa ku kino kati muwala wange achuzinga an academic parent ku ssomero omuzadde waatali kati kawala kange ko academic parent alina student munno abamusomesa kati ko kawala kange kalonda abasomesa basatu ne kalonderako maaka ono ne kalonderako omulala ye senior woman ne kalonda ne class teacher waabwe ne kagamba nti abaana abasinga babatya kubanga abo bakambwe kwakana nakiyewuunya nenkabuuza abalala babatya kuba bakambwe gwe lwaki abakambwe tobatya naga nti addadi bwe naabeera n'abatali bakambwe sijja kusobola kusoma byoyagala nina kubeera n'abakambwe wano nsobole okusoma byokolaki byoyagala era ngendo tuukayo nga omukyala omwana wange gwe babwadde okubeera academic parent we ngaye Abuwa Brenda mukyala weno gye nina erinnya lyatiku weno waggulu mambuka kwegamba bannaffe aboogera Oluganda kojja batukoze bubi era ensi eno bagenda kugisaanyaawo nga bo bennyini be bajoogera. Museveni ayogera ebigambo nebikola ng'ebyokusaaga mu 9 mwezi ng'azzaawo Obwakabaka nti Obote yakola ensobi nnene okuggyawo Obwakabaka bwa Buganda nga yeeyambisa eryanyi ly'emmundu. Obwakabaka bwa Buganda bwali busobola okuggibwawo Abaganda bennyini nga weeyambisa ekkalaamu. Tunuulira Bruno Ivan Sserunkuuma ayagala okuwasa Namazzi muwala wa Kiwuuwa nga Ivan Sserunkuuma agamba nti ye ne Namazzi ye ne Sserunkuuma wadde nga beddira ye ne Kiwuuwa wadde nga beddira ndiga bo balokole ebyo ebika tebibakola ki tebibakwatako omusango ne bagutwala mu kooti. Buli Kiwuuwa yabawawaabira mu kooti nti tekikkirizibwa. Omulamuzi eyatuyamba okugamba nti mu buwangwa bw'Abaganda Ssekanjako tayinza kuwasa Nakafeero. Weewuunye teyali Muganda. Withholding ekyo n'akinyweza. Naye ebizzeeko ebirala wano enjiri etambula abantu balina kye baatunuulira nti bw'oyagala okusaanyaawo Abaganda ojjawo nnono yaabwe. Kati enjiri ng'etambula olaba enjiri nnyingi etambula mu makanisa ne mu mizigiti. N'olumu nagulanako ne mukwano gwange Pastor Serwadda ng'abuuza nti bw'era ayogera n'ab'engabi nti bwe wamuwasa mwabaaki. N'olaba kiti ennaku zino kati alwana ne father. Seeka kiti nti mwamuwoza mweddiranga bite musobola kwewasa kyokka ate engabi zo zeerinnyira. Kwegamba kiti aliko ekizibu ky'atamanyi. Kubanga bw'ogamba nti engabi zo zeerinnyira ebigambo byeyogera yabalumba mu kisiibo kyabwe. N'agamba nti waliwo ekisibo kino kyakaggwa naye waliwo n'ababadde mulamandaani muno ekisibo kyabwe kijja kuggwa bajaguze olw'okukisiiba ekyo naye nga babadde basiiba nsujju babadde basiiba na watermelon. Seeka kiti n'abasiraamu abamufaanana njagala kubabuulira ate bayitirivu abamufaanana. Abantu balowooza nti abantu obutakola ataaka ku busiraamu obusiraamu buli perfect. Tuli just civil obutakola ataaka ku busiraamu. Naye bwe twogera ku kisiibo nga Seeka Kiti bw'akyogera ne bw'osoma mu Quran wali abagamba nti abange mmwe abakkiriza mulaalikiddwako okusiiba
bwe bakugamba nti olaalikiddwako okusiiba era ne bagamba nti kojja olwaleero siiba kye baba bategeeza kiba kigamba nti tojja kulya emisana ekyemisana kubanga omanyiddwa nti oli ekyeggulo okay omanyiddwa nti ojja kulya ekyenkya omanyiddwa nti ojja kulya ekyemisana omanyiddwa nti ojja kunywa nekyayo waakawungeezi kati kyolina okukola kulya kyaggulo kyokka ekyenkya ekyemisana nekyayi waakawungeezi n'otabikola ki n'otabirya bannaffe abasiraamu si bwe bakola bagoloka ku ssaawa 10 ez'ekiro ekyenkya n'ekyemisana ne babirya ku ssaawa 10 ez'ekiro bagolokoka ne balya ekyenkya n'ekyemisana olunaku lwonna ne lusiibawo nga babwegedde ne batuuka akawungeezi ono kyayi ow'essaawa bwe tunywa akawungeezi ne bamunywa kusiibulukuka ku futaali ne balyoka balya ekyeggulo ku ssaawa 2 era ebijjulo byonna birina babikola ki naye bano abakulu batulowoozesa nti ebyo tujja byogerako nabadde njogera ne abawala eyo mu mateeka nimbagamba nti abawala mu mateeka mulwana nnyo n'obuwangwa bwaffe ng'Abaganda naye obusiraamu bwo nga temulwana nabwo ali oganda basiraamu yani bagamba obusiraamu nga temulwana nabwo obusiraamu butwala omukazi ng'ekintu ky'omusajja kyakwewunda kyansi it's a property naye tewaliwo musiraamu mukazi yenna ayingira mu kkooti kuwabira busiraamu kubanga bo bannalukalala ebyobusiraamu tebyogerwako abyogerwako alamulwa nakukola ki nakufa naye mbadde nkulaga nti omulamuzi oli yatuyamba okutaasa obuwangwa bw'Abaganda naye ng'abantu babuseekeretera buli luki buli lunaku kati ffe Abaganda ffe tuyamba bali abaseketera ebintu byaffe okubisaanyaawo kati walabye omusajja ono eyafudde Masaka Bitanda omanyi naye ensalawo y'omulamuzi oyo wadde omulamuzi Katamba wadde nga naye Muganda omanyi nayo kyeyaleese ate ekirala kyotanategeera nti kati asalawo omuntu waaziikibwa alina kuba mukazi omukazi yamaliriza winizi mukazi wo asalawo wawe banaakuziika Bitanda afiira mu accident Bitanda wa Mutuba afiira mu accident n'abaana be 2 Bitanda abooluganda lwe bamugamba okumutwala bamuziike ku bijja byabwe omukyala agaana agamba nti nedda tulina muziika waffe ku kapuloti kaffe 5 ku 10 ke twazimba we yalama oteekwa muziika bagenda mu kkooti omulamuzi mu nsalawo ye yagambye kuba ne maama wa Bitanda yabadde mu kkooti ng'agamba nti nze njagala omwana wange bamuziike ku kijja kiri kuba kino omulamuzi musalawo ye yasazeewo n'agamba nti maama wa Bitanda aziike Bitanda ne maama w'abaana bali aziike baana be w'abaagala mu buwangwa bwaffe eyo si nkola yaffe kati maama wa Bitanda yamaliriza winize maama wa Bitanda bamuwadde aziike Bitanda ne namwandu wa Bitanda ne bamuwaziika abaana be segeze babazise kubijja byanjawulo simanyi baba bakitadde mu nkola naye okusinzira mu nsala kyo kye bagambye oli bamuziike eri n'abaana be babaziike ewalala ebyo byonna mbikulaga nti ekibigendereramu omuntu yatubala bw'oba oyagala okusaanyaawo Obuganda ekibukumye bagiyita nnono kati omuntu abe nga kati mu mbeera y'ennono baadde balina muziika wa Bitanda ku kijja kyabwe mu Buganda wano omuntu asooka ekijja kye mu Buganda wano Sewandagi ajja kuziikibwa ku kijja kwe baziika kitaawe Sewandagi bw'aba yalaama n'agamba nti wuliriza Sewandagi aziikibwa ku kijja kwe baziika taata we nga ku kijja ekyo kwe baziika ne taata wa kitaawe nga ku kijja ekyo kwe baziika ne taata wa kitaawe okuggyako nga Sewandagi alaamye nga kati bwali omukulu w'enju ya Sewandagi ono Sentamu n'alaama nti okusinziira ku ffe nze mukulu w'olunyiriri lwa Maliko Nyanzi ffe ng'abo olujja lwa Maliko Nyanzi tusazeewo twetongole okuva mu lunyiriri lwa Kigwogwa kuba tuweze kati we twaziikirawo oli nga tuli batono tuweze ate ne Masaka walala kanteeke ekijja kyaffe Makulubita olwo bakkiriziganya nange bano ne tutandikawo ekijja ekipya ekyo ekyokubiri nsobola okulaama nti bajja kunziika wange nga nfunye obutakkaanya n'ab'ekika kyange either nze mbasobezza
bansobeza mbanyize olwonkoze eki mbaviridde newaŋŋangusiza naye bwe mbanze Sentamu Ssewanda gy'omusika wa kitaabwe okukola ekijja kyange mbeekutuleko mala kubaddiza kifundikwa kya kitange ne bakizaayo eri kati eno gye ntandika ne baziikayo nze n'abaana bange naye abaana bange nabo basobola okugaana nti ate waffe mujeemu ye gwe baaziikaawo ffe katuddeyo ku ki eri ku butaka ne babaziika ku butaka omuntu omulala asobola okusalawo okuziikibwa n'abaana bange nga bw'obalaba bano nga tubaziika nze abawala bonna baba balina kuziikibwa wange okuggyako singa Anodi ajja n'awasa muwala wange n'asasula byonna ebyetaagisa mu buwangwa Anodi yali badde asobola okuziika muwala wange ewuwe naye si ewaabwe kubanga ewaaba Anodi muwala wange abamuko tayinza kubeera ku kijja kyekimu n'abako baba bajja muziika ku lusalosalo y'ensonga lwaki tumukomyawo eno naye Anodi bw'aba n'ewuwe ng'agambye nti wali waba bajja okumuziika naye kwegamba ebyo byonna mbirese bikulaga nga nkutuusizza ku buzibu obuli mu Buganda wano wenkujje ku musomesa eyannyiiza ng'agaanye okunziika ng'ate Muganda era buli otuuka mu woofiisi yonna osanga Abaganda nga babi okusinga abalala ne bwona agenda ku poliisi osobola okugenda ku poliisi awo Nateete oba awalala n'oyanguyirwa nnyo mwana wattu okolagana ne Nabaasa dana okolagana ne Sentamu era ye Sentamu nakalubiriza buli kimu era n'olaba nga Sentamu buli woogenda yeyekiikawo kwegamba abantu abalina amannya Amaganda kojjange batukoze bubi naye eyo tuyiseeyo buyisi munange nsonyiwa olwaliro njagadde kwebaza MS Media ono omukyala wa Bitanda gwe yali abeera naye era yaleeta ka certificate ak'okwanjula ak'Emmengo akaalikamulaga yalina abalala 5 baavayo baali ku ludda lulala naye bba ekibi tebalina bu certificate yekono Bitanda ono Bitanda gwe yali yanjula amateeka gamanyi munnange gwe boyanjudde bwe baba tebakwanjudde amateeka gamuyita friend wo kati omulamuzi era okwewala okukola akantu akatono ennyako yamugamba nti naawe ekikufuula mukyala wa Bitanda baluwa ya Bwakabaka bwa Buganda kati ate toyinza kukontana na nnono ojja omwami ku kijja kyabwe omuziika eri kati n'alwaninga short okumugamba nti n'abaana balina kuziikwa wali kati ye n'yawula wakati lwakuba omulamuzi yali mukazi so kugamba n'atunulira bukyala n'addira mama wa Bitanda n'amuwa omwana we n'addira n'oli n'amuwa abaana be okumuziika naye si enkola yaffe Abaganda mu Africa ffe bamu ku bantu abasse ekitiibwa mu mufu ebijja tubikuuma tubitereka tetwagala na muntu abikwatako tugenda nayo we twaziika abantu baffe ne tusabirawo tukkiriza nti abafu batuwulira bwe tusaba bawulira ne batwanukula eyo yembeera mwe tutambulira naye byonna omuntu akujjako omukwano gwa maamawo abakozi bubi tekayo Buganda think tank wadde bibiri yo nga group teyampa yadde siringi 5 naye tebaakoma ku butampa yadde siringi 5 mu Buganda think tank mwavaamu abantu omusimanyi yeyita Katenta omulala yeyita Semakula Noah baliŋŋanga 4 ne bagamba nti Ssewanda gitannafiirwa ayagala mabugo bwe nawandiikako ku Facebook oyo Ssewanda maama we amuzaala yafudde obaani Ssewanda anoonya mabugo naye kojja wange bwontunula ku leve eno osonoonya amabugo okutta maama wo nsobola okutta mu bantu bonna nzite maama wange nnoonya amabugo kuba client bennina bwensobola okukubira neŋŋamba client Paulo Ddungo baani nti teeka kuno akakadde poliisi eyagalayo emitwalo bwegiti ŋŋende nkole nze nkube essimu mu bantu bonna mbike maama wange nti nfudde kwegamba tulina abantu balowooza nti bali mu Buganda think tank
abalowoleza Buganda naye nebaza nti mulimu individuals ng'abantu bebyo ebigambo byali mu Buganda think tank nga bo tebyabatwala muguluka era bangi mu kuziika baaliyo ng'abantu bangi bampeereza obubaka obunkubagiza bangi bampeereza ne message ne message zene za mobile money era yampamu akasente akatono yampanga emitwalo 10 ku mikwano gyange bali mu Buganda think tank naye bano abavubuka neno ng'ekizibu kyabwe ki oyo Kyagulanyi Ssewandagi kimugwanidde naye afiirweko kubanga abadde ajjonkera nnyo Kyagulanyi nze Kyagulanyi muto wange Kyagulanyi tamu nabe n'ab'emukono walabye ab'emukono be basenda nga bagamba omusajja tukana tubimukwase lwaki tajjako ku ground bakoye Kyagulanyi bannaayi bakambwe nga bakaba maziga bagamba omusajja yadduka mu America kakati ffe kati batusenzenze wemba nejeja school fees biki yatuka tubimukwasiza jangwa savalo yogereke ekigambo kimungu oli wano ku ground oli mu America tasobola diru ye yaggwa hagenzi oli nakunyiigira naye nze ntera nnyo okukkiriza nti bwemba ku kituufu that is by training kojjange bidandisalibo yansomesa oba ku kituufu toseeseetukanga era mbandi awo ekiro sawa 6 nga mama wange yafudde nga Ibula bidandisali bamusindise mutabani wa bidandisali n'amazzi n'ebidomola n'ensimbi enkalu kojja wange gyali mu myaka 9 kati abo be bantu betuwulira nti omuntu akubuuza Ssewandagi bambuuzanga nnyo era gwe kyewava okona kubanga walemera ku bidandisali wandiise n'ebidandisali mu mbeera gy'alimu ng'akaddiye ku myaka 9 n'awulira nti Ssewandagi afiiriddwa maama we n'atuma nakola buli kisoboka Ibula yantukako essaawa 7 ogw'ekiro nga tugenda kuziika enkya yali ava simanyi luddawa gye baali bamutumye n'amugamba tosula nga totutte bintu wa Ssewandagi oyo Ibula omusajja omuwanvu oyo Ibula yantuukako kiro mulayimu n'obubaka okuva ewa kojja wange abo bantu betulowooza ogwo gwe mwoyo gwa Buganda ogutafa naye bano abasinga obungi oli alumwa n'ayomba nga n'okulonda talonda bano bakaddaama abatuvuma kati bano bagundi abatuvuma bonna balonze wano e Buganda ate nga balonda batya mu Uganda bamanyi weetambula era nze bwe ntunudde ebigambo bifaana bwe bityo kankubuulire senga embeera enaasigala nga bweri bweti mu 2 mugumu tojja kwewuunya nga akalunka wa Museveni for the first time okuva mu 9 mu 12 mugumu bwe nasembayo okulonda Museveni naye bwe omutunuulira nti Museveni ali reasonable maze emyaka gisukka 10 nga buli mukutu ogumpita ku radio buli simu gye nkuba ku radio buli kigambo kyonna kye njogera ku radio nkolokota gavumenti ya Museveni gwenti naye ne bwe nafiirwa kitange Kiyonga teri wa NRM yannangira nti olyose n'ofiirwa kitaawo naye aba NUP ate nno tebalina na bukisa abasinga obungi era bw'ogenda omulaba ku profile ye ekifaananyi profile ye ekifaananyi kiriko Kyagulanyi era bwe mba sinasoma komenti yonna ekifaananyi ekiriko Kyagulanyi bw'olaba komenti ekuvuma ekifaananyi kyayo kibaako Kyagulanyi kitegeeza yatendeka abavumi nga yeekola ki nga yeekuvuma omuntu n'akikinala n'ava ne mu kisenge kye najja ku kisenge kyange ku posti eyanga nkungubagira nnyabo n'ateekako komenti n'atakomaawo n'ayingira ne mu inbox yange bagamba kikugwanidde naawe kookirabeko ate nabo balaba aba muntu omu ng'alina akawunti 15 asatu nga bw'avamu eno akawunti n'akuvumiramu eno najja atera mu inbox yo n'akuweererezaamu message so kagamba embeera otugiraba naye bano bona simanyi bakatenta neti ate mwana wate yewunyisa buli wembeera bampuliriza bajja ne bagoberera kati eyo tiimu ya Katenta simanyi nze Semakula Noah abo bwe batyo nga bwe bafaanana bwe bataziise mama wange n'ataziikibwa ekitiibwa kiwalabye bagambe bawe linki bagende ku channel MS Media balabe ekitiibwa maama wange kye yagendeddemu mbebaza mikwano gyange mwenna kojja wange siina muntu gwenjako siina bwe nnyinza kwebaza ate ggwe apaana nze wendi wano sirina muntu gwe nsobola kwebaza okumanya nafunye essanyu mu nnaku navuddeyo nga buli muntu yenna gwe nali nnyigidde mu bulamu bwange musonyiye
era wondaba wano kati sirina muntu yenna gwe nnyigidde mu nsi muno simulina wondaba wano kati nekugamba nti ogundi namukyawa simulina kati kubanga mu nnaku gye nabaddemu nga maama wange agenze nsigadde nzekka mbuuza nange nagenda okutuuka mu lujja nga maama taliimu nga simulaba maama wange nagenda nemulaba ku Lwokuna nemubuuzaako ne kojja wange Daga ne Fred nemubuuzaako nankwatako mu bugalo njuddewo naye nja kuddayo ne bangamba nti kumanda afudde. Wali eri omukazi yagamba tabadde mulwadde kiri awo olwo Nakaweesi ng'ajja nti kubanga ayagala kutwala wabawo okulya n'okomba essuwaani wabawo vaawo mpitewo Nakaweesi ddayo gye wajja eddagala bakuwa eddala osooka ojjewo nze okutwala awo ekitali ekyo nkusekeredde Sewanda gyetugendako mawano weewaawo wona badde osinzira okubeera ng'otulaba ne Ssentamu Mukasa Sewandagi tugendako mawano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.